nga bwe nasoose kasoke mbalaga katambi ako mukalabe. Mwateeka amasanyalaze gaffe olw'okuba tugabba ne mutwala ki solido. Mwakitutemera mugezi obukodde bwe twakozesa ogabba bwe tukyabulina. Bwe munaatulemerera tugenda kukolawo agabbiira gajja sigala gakola ki gabasala. Tutwala omukisa guno muba togeza solido gye mwatuta tubadde tulina gye twakweka gye twasoma okuddala. Tugiina kugenda kize twongera okugabba. Bulijjo tubadde tubayitanga kyankalana nga temujja bwe twatandisa okugabba ne mujja tulina solido gye twali twajjayo tetugirina. Tugenda giteekaya tudde tugabbi. Bwe munaddamu tukwata ogwokubiri atuteekayo agabbi. Thank you, I love you. Tulabira okwogera ku bubbi bw'amasannyalaze nga 16 omwezi gw'omusanvu 2025 twafuna amawulire nti waliyo omu ku bannayuganda eyayita ku mukutu gwa TikTok nga yeewaana nga bwabba amasannyalaze era bamusalako naye era akozesa bukugu bwe okubeera nga abba amasannyalaze. Bwe twafunaga amawulire twakolagana wamu n'ekitongole kya Uganda Police Force n'ekitongole ekibunyisa amasannyalaze ekya Uganda Electricity Distribution Company n'ebitongole byonna ebyawamu ebiri mu masannyalaze oba ebisupplying amasannyalaze ne bakola ku mukwekweto ekikwekweto ne bakwata ono omwami ayitibwa Kasule Saithin Brighton yakwatibwa era wa myaka 27 era nga abeera Busega. Ono mwami ng'ojjeko kwewaana yali awagira n'abantu abalala babeerenga nabo bagenda mu kikolo ekyo ekyokubeera nga babba amasannyalaze. Naye njagala kubategeeza bannayuganda abampuliriza era bandaba nti obubbi bw'amasannyalaze musango gwa naggomola era musango gwa maanyi, era singa bakukwata oba singa omusango gukuka mu vvi osobola kubeera nga osibibwa emyaka 12 era noddamu n'osasula engassi mirundi 2 ku ebyo bye bakoze eki bibabbye. So n'olwekyo bannayuganda njagala kubeera nga mbategeeza nti obubbi bw'amasannyalaze si kintu kirungi era n'oyo omuntu yenna ageza kubeera ng'alinya ebikondo by'amasannyalaze bw'aba nga talina certificate emukkirizisa okuba ng'alinya kikondo kino oyo omuntu mumukwate era naye bajja kumukwata bamutwale mu mbuga z'amateeka era avunaanyizibwe era ogwo omusango bagumuse mu vvi era ajja kusibibwa myaka 2. So n'olwekyo okubba amasannyalaze oba n'okutampalinga infrastructure kintu si kirungi. Okutigaatiga infrastructure kintu musango gwa naggomola. Kabasibe embweno n'ebisumuluzo basuule. Bagenda musiba n'ebisumuluzo basuule, simanyi banaabisuulawo naye bagenda suula. Kabaka mwako Bebekulu yayimba oluyimba bazza ab'amasannyalaze bakutte baggyeyo solido gwogenze ku social media. Ate on top of that kumanya abaana banene bamanyira kati ngoyo yakoze ka video nera banene abaawo ECDATL biki abawumema abapya abajja ate uli awengamba abawumema abapya babayita batya UDCELDA abo. Yes, abo kati kyemanyi abataginze manya bwana takyakuba mesa akola ka video ngako n'atakinga ne company n'atakinga CEO n'atakinga branches ezenjawulo as long as bali ku social media making sure nti mukalabye. Yes, omanye naku zino totya posting mbo ate njogedde ku Bebekulu ate simanyi waka video anakalaba mu sharinge soko omutagingeko nga tunnabagamba mu sharinge so that akalaba yabeera alina okukalaba ali magezi ne kati ono katumusabire akawunga kamugondere. Wano kwa SMX Media tamani wanafa wale Git Shots muyimbi aga kukolera oluyimba olwa video bakubire ko bukubizi ku namba y'essimu eri wansi awo abale Git Shots. If not ngoyagala ko oluyimba olwa audio bana studio y'omulembe still bakubire ko ku namba y'essimu abamasomero bana special offer yammwe kasambiranga muri basomero primary secondary muri oluyimba lwa audio oba mwagala lukolera video bakubire bukubizi ku namba y'essimu ebisigadde obibalekere.